Bw'oyogera ku lunaku lwa Boxing Day, abantu abasinga tebamanyi makulu gaalwo n'ekigendererwa ky'okukuza olunaku luno, ate abantu abamu basangawo lusange ne bagoberera ennono y'okukuza olunaku luno. Bwe tunnyonnyola Boxing Day lwe lunaku olubaawo buli 26 Desemba nga lukuzibwa oluvannyuma lwa Ssekukkulu. Olunaku luno lusuubirwa okuba nga lwatandika okukuzibwa mu kkanisa y'Abongereza, ate abalala balowooza lwatandika okukuzibwa mu kkanisa y'aba Seventh Day n'Abakristaayo bwe baateekanga bokisi mu kkanisa, olwo abasabi ne bawaayo ensimbi nga ku Boxing Day bokisi eno lwe yasumululwanga ng'ensimbi ezaggyibwangamu zaaweebwanga abaavu n'abatalinaako mwasirizi. Ate abalala balowooza nti lwatandika okuzibwa ku lunaku lw'omujulizi Stefano, omukulembeze w'e Bohemia Wenceslas, bwe yalengera omusajja eyali akuŋŋaanya enku mu muyaga gw'omuzira, olwamala n'amukwatibwako ekisa n'agenda mu maka g'omusajja ono n'amugabira obuyambi. Wadde nga omwaka olunaku lwa Boxing Day bwe lwatandika okuzibwa gutankanibwa, kigambibwa nti amawanga agaaliko amatwale g'Abongereza ageegattira mu kibiina kya Commonwealth gaatandika okulujaguza mu mwaka gwa 1871. Wabula wano mu Uganda, abantu abasinga olunaku luno balutegeera mu ngeri za njawulo, nga n'abamu balowooza lunaku lwa byamizannyo, naddala omuzannyo gw'ebikonde. Boxing Day nze okugitegeera okwange kirabika waalingawo olunaku ng'abantu basinkana ne badda mu mpaka z'ebikonde ne beekuba nga bano ba Mike Tyson, kirabika byaveeyo bwe bityo. Boxing Day bakiteekawo okubeera nti abantu babeera n'eb'emizannyo tebabakola ki, tebabalekerera, olw'ensonga nti ate abantu bwe mubeera nga mumaze Christmas wabeerawo olunaku ate olwaki olw'ebyemizannyo, kuba by'ebintu ebimu ebiri mu nsi abantu bebasinga okwettanira. Lwe lunaku olw'ebyemizannyo, nabo nga waba byemizannyo babawaayo olunaku ne baluyita Boxing Day. Ate abalala balutegeera mu ngeri ya njawulo ddala, ng'okusumulula ebirabo ebiba bibaweereddwa ku Ssekukkulu oba okugabira eri abankuseere. Boxing Day nange mu butuufu bwe twagenda okukula ne batugamba nti Boxing Day, bwe tugenda mu kyaki batugamba lunaku lwa Stefano, naye kati nganze banyonyola nti olunaku lwe bakubirako Stefano amayinja. Kati wentu bwe ndutegeera sina nnyo kye ndutegeeramu kuba pula Boxing Day nange bimbuzaabuza. Lwe lunaku oluba olw'okusanukuliramu ebirabo oba n'okukyalira, oba nga bakuwadde invitation letter ng'eyo n'okyalirako ku bantu bo oba omwagalwawo, be bintu ng'ebyo bwe bityo. Olunaku olwa Boxing Day twandibadde tukyalira abantu bano abateesobola, nabo ne tubeera nga nze bwe mbadde nkisuubira nga bwe nkitegeera. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindirire.